ya kiyongebero muzikirize mbayozeze okutuuka ku mazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo. Mbayozeze okutuuka mu wiiki ey'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka. N'okusingira ddala muzikirize njozeze Ssaabasajja Kabaka okutuuka mu wiiki ey'amazaalibwa ge n'okumwebaza ennyo olw'obubaka bwe bwe yaweereza eri Obuganda n'eri Uganda yonna. Obubaka obwo bwabadde bwa mugaso nnyo naddala obubaka obwasabye bannayuganda bonna abawambiddwa n'abo abali mu kkomera nga tebalina musango bayimbulwe embagirawo. Bakadde bange bonna, embeera teyeetaaga muntu yenna kugitunyonnyola, si ya bulijjo. Kizibu nnyo omuntu yenna asomera wano naddala mu nnaku enkulu okuteebereza okubeera mu lutikko eno nga tetulina Ssaabasumba Cyprian Lwanga yayimbye emisa. Ffenna abamu tubeera tukyesunze era kyatuwadde nnyo obuzibu nze ne mukyala wange okulowooza nti nate tujja kujja mu lutikko eno nga Ssaabasumba taliiwo, naye Omukama bw'ati bwe yageze. Njagala okubagiza Ekereziya Katolika, okubagiza Uganda yonna n'okubagiza abo naddala ababadde nga banyigirizibwa naye nga bamanyi tiwaliyo eddoboozi erimu ku maloboozi amangi erya Ssaabasumba eribadde nga lisituka buli wabaawo okunyigirizibwa. Just ngebula teziwera na ssaawa 24 okwosa eggulo Ssaabasumba yasitudde eddoboozi lye oluvannyuma lw'okutambuza ekkooli musalaba n'asaba gavumenti ete abo bonna bannayuganda abaawambibwa, abatulugunyizibwa, abali makomera naye nga tebalina musango. Kyannaku nnyo titezaaweza essaawa 24 ng'afudde. Ssaabasumba yeegasse ku bannamadiini abali outspoken oba ababadde nga balina eddoboozi eritatiirira kwogera mazima. Teginawera myezi 3 nga Bishop Kagwa w'e Masaka atufuddeko mu nfa paka kati tennategeerekeka. Mu mbeera y'emu Ssaabasumba w'essaza ekkulu Dr. Cyprian Kizito Lwanga naye afudde mu ngeri etategeerekeka. Ekyo nno tekiri kufefeka n'ekyatandikira eyo mu baganda baffe abasiraamu nga bwe mwalaba nti Sheikh Anas Kalisa yagenda bw'atyo, Sheikh Nuhu Muzata naye yagenda bw'atyo mu ngeri etanyonyolwa bannayuganda. Twakuzibwa ng'Abakatuliki ng'Abaganda ng'ebintu ebimu naddala bwe biba binene nnyo tubitiisa omumwa ne tutabyogerako obaoliawo nga tubyogerako mu nkokoto. Naye nebaza Katonda nti guno omugigi gw'Abakatuliki oguliwo tukkiririza mu kwogera ensonga mu lwatu. N'olw'ensonga eyo ku lw'abannange bonna abalina ebibuuzo ebingi ennyo naye nga ansa ntono, njagala nange okusitula eddoboozi okusaba okumanya ekyaviiriddeko okufa kwa Ssaabasumba Cyprian Lwanga ne bannamadiini abalala. Oboolyawo omukisa okubuuza ebyo ebibuuzo ebikakali Mukama gutuwa nga tukyali balamu. Oboolyawo okutiisibwatiisibwa kwe tuyitamu kulemesa bangi nnyo okwogera ku nsonga enkulu, naye manyi nti nange kama kwogera oboolyawo mwene Ekereziya mwennyini mwe bajja okungalamiza ng'abalala bonna. Naye ngeno embeera okutuukawo ng'ate etuuseewo mu mazuukira ga Mukama waffe Yesu, nsaba ffenna mu kifo ky'okututiisa etugumye bugumya. Gano amazuukira eno Pasika etegeeza nti Mukama waffe Yesu Kristo gwe tukkiririzamu yawangula okufa, yawangula amagombe. Kitegeeza nti n'okufa, kubanga kye tusinga okutya, n'okufa tekusobola kuwangula mazima. N'olw'ensonga eyo twefaananyirize Yesu Kristo Mukama waffe era tugendere mu bigere byabo abakulembeze ab'amadiini aboogeddenga amazima. Kyannaku nnyo ensi yaffe bwetyo bweri. Funye n'omukisa nga ne Katikkiro waffe tuli naye wano, mukadde wange nzikiriza nkuloopere nti abaana ba Buganda batemulwa, abaana ba Buganda bawambibwa,
ne bakubibwa ne balayibwa ne bakulibwamu amaaso n'enjala ne battibwa. Boolyawo bantu bangi nnyo baatiisibwa okusitula amaloboozi. Neebaza nnyo Katikkiro, neebaza nnyo Eklezia Katolika n'abakulembeze bonna bonna mu ngeri ez'enjawulo abasitudde amaloboozi gaffe. Engeri gye tutakkiririza mu kuyiwa musaayi, engeri gye tukkiririza mu kwesimagama ku mazima. Njagala nsabe buli omu buli kadde kaafuna asule eddoboozi lye, kubanga bannaffe oluvannyuma lw'okusitula amaloboozi gaffe n'ab'ekitalya baabawula mu bannaabwe ate ne babateeka ku kutulugunya okw'enjawulo. Eyo embeera y'amazima abooluganda. Bitwogerako si bya kugereesa, bitwogerako bye bituufu. Oboolyawo bannamawulire tebajja biteekawo mu butuufu bwabyo, oboolyawo TV tezijja kubyogerako mu butuufu byabyo, naye ndowooza nti mu mwaka 2021 oluvannyuma lw'abakitaffe ne bajjajjaffe ne bannyaffe okuyita mu mbeera ezinyigiriza bwe zityo mu zi gavumenti ez'Abamiini n'ez'Abogote, tusuubira nti ebyo ogwo gwali muwendo ogumala okusasulira ate ffe abaali basuubira okuddawo. Tubeere mu Uganda eyeyagaza, tubeere mu Uganda eyesimisa, tubeere mu Uganda obulamu buweebwa ekitiibwa. Katusabe ffenna Omukama omwoyo gwa Ssaabasumba agumuze mirembe, naye ate era mu ngeri y'emu ainsipayiringe bangi nnyo ababadde bawuliza Ssaabasumba, ainsipayiringe bangi nnyo bayimirire ku mazima ago, baleme kutiiririra Eklezia, baleme kutiiririra Buganda, baleme kutiiririra ndowooza zaabwe, kuba tekiri waffe wokka mu Eklezia Katolika oba ku waffe wokka Buganda, kiri buli wamu. Neeyanza nnyo omukisa guno, kansabe mwenna bakristu bannange mugume, naye ate tuleme kusirika busirisi, tubuuze ebibuuzo ebyetaaga okubuuzibwa ate tubanje ne zi ansa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, Omukama abampeera omukisa.